Kye bakoledde omusamize ku live bannange bamugyeko nga bikola ttaka katambi kayina maaso awo. Pastor Bugingo ne Susan Makula nabo tebalubuzeeko. Mugamba mutya mwasiibi mutya Dr. Jose Chameleone naye muyina maaso awo. Winnie Nwagi naye talubuzeeko. Kansuubire muli bulungi. Wuuno Kadaama bannange yatwala eddagala atereeza obufumbo bwa mukama we. Kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemeswanga byonna bimba nteekayo. Sigenda Grace munnange bannange n'emikolo omanye ennaku zino be baliko munnaye babatumidde nti muli mutya nti munnaye boko saidi yaabwe obulamu butambulira ddala nga we baabubalira ddala munnaye nakawere anyirira bitya bannange rape muyina maaso awo ne bannange ono omwana muwala alumya banne ayina ennumya gy'alumyamu banne atya katumulabe wano ati tweyongereyo mu maaso bannaye Nakitto mukyala Bindeeba olemwa. Mulaze sikiriza musajja kwasaganya bya mukozi ng'ondeetera omukozi omugyewa. Watandika ddi omusajja okunoonya omukozi era ntumiddeko nnyo abasajja nga be bannakirijja nga gwe nakirijja gw'onoonya abakozi beewuwo. Omusajja anoonya abakozi abannakirijja. Nange saga abakazi banoonya baddereeva waka. Otegendereza nti no baddereeva oba basikaali. Abakazi banoonya nnyo baddereeva ne basikaali. Ekituufu nze kakkirizibwa okunoonya baddereeva kubanga nze ndi e Uganda kati omwami wange n'abanoonya ali bweru. Okitegedde nnyo. So nze nzikirizibwa okunoonya ddereeva era nze mufuna era we mba noonya baddereeva nange sinza abanoonya. Nfuna PA wange n'abanoonya n'afunamu nga bataano bw'amaliriza my brother yabasiivinga wamala basiivinga nangankyono ba 6 paaka naye mama driver wange wali omulabyeko mama nga katata kali bwe kati alikengamba kikino ngenda kwatagana ne mwami Bindeeba muwa amagezi baddereva ne basikali abakuuma ewuwo mama we askari abamuyina mwaka kwate kubanga askari ebyo byosi bimanyi nnyo ebyabasikali naye baddereva anti badriver era talina ngeri gyagala kubanga mba nina obatestinga Mbani nokutestinga driver ntule mu motoka agivuge mmanye nti no kyavuga kyekimanyi okitegeera ate anaamutestingira eri so nze ndestinga driver webaye okutestinga anti okutestinga emmotoka ogira okiwalaata kyakapere kyeyagambye n'omutunuulira n'amaaso bye bya Nakitto rape nga tubyerekereza bwenti okuvuza butereevu paka wakyabazinga munnange olunaku lw'ejjo ababadde ku royal wedding dinner era ng'ebadde awo okulolo naye maama namungi w'omuntu yabadde eri ng'oyinza ogamba nti emikolo gituuse naye nga gy'emikolo gibuzaayo kati n'omwezi tegukyawera kuba giri ennaku z'omwezi nga 18 bannaaye nno ffenna tugenda ate tumunaaye tusobole okubeerawo nga tozaayoza kyabazinga waffe naye munnange abantu bonna abaabaddeyo zaabadde peya babiri ng'oggyeko Frank Gashumba ne Fulufiga naye munnange yalabiseeko ng'ali yekka ngenda sooka nkuteereko wano Pastor Bugingo munnange yawaddeyo obukadde 10 wali mu bitiibwa ate busobola okuyambako munnange omukolo gwa kyabazinga ow'ebusooka kansooke mbateereko wano Pastor Bugingo ate nammwe musobole obba nga mmwerabira kuba nnange era ekyabadde eri peya babiri kwegamba nga gwe omuwulu ne nakyeyombekedde munnange oba ojja kuyisibwa ddala bubi nnyo nga ku sayidi ya Frank Gashumba ye tibyatambudde bulungi anti yabadde wali yena nga yeekukumya bitya katebe bannaaye kansooke mbawe Pastor Bugingo tweyongereyo. Oyo nomukolomi wange nsanga eri muko nomwani naze mukabazibwe awangale kyabazinga tusanyuse okubanga tuweereddwa akakisa okubeerako mu maaso gammwe yali saala yaffe ng'ekkanisa ya House of Prayer nga tusabira abakulembeze babiri Kyabazinga owa Busoga n'Omukama owa Tooro bafune ba maama naye tuli basanyufu nti Kyabazinga olujja luguddewo bulungi era nyimiridde wano ku lwa House of Prayer Ministries International tumanyiddwa mu kwagala obwakabaka kubanga gwe tuweereza ye kabaka wa bakabaka so nyimiridde wano ku lwa House of Prayer Ministries International nga lead pastor
ate nyimiridde wano nga CEO wa Salt Media Group of Companies era tuleese contribution okuva mu church nga tusaba Katonda atuwe omukolo omulungi nga 18 kyabazinga ayongera okulamula obusoga ate ne maama azaala abalangira n'abambejja ettu lyaffe lya bukadde 10 okuva mu church ne mu social media tulireese nga lyabuliwo tweyanziza abe mukiibi agambye muko kubanga ono namakula so muko eno tuwandibireese tuli busoga okay kyabanje enkoko yange engalo za Pastor Bugembe atuwadde milioni 10 Pastor Bujingo Pastor Bujingo yawadde obukadde 10 buliwo tewali kubanja tewayikola kibanange abantu nga bamulaza omukwana ate ye Mama Museveni Jennifer Fulufiga Nakangoyi bannaye kugamba ndowooza mbasize okunyumirwa oba ye yasinze okunyumirwa bannange omukyala nga yazinye mazi babadde bali bulala wamma ne President wa TikTok Frank Abba obanange bibiri mu saidi eze yateeta Mary Junior ayina kyatugamba wano kisesaamuko nayo waayi tunaagendera awo katukirabe tweyongereyo banange ono omusajja alinga mutabani we akushoweke omukazi bwanyiga akubabbaawo omugongo obusiyazi bwali tebunnaji mukuba omugongo olabe akabina okatunuzeeni olaba omusajja bwakusiyaga tetugenda birwako ba mikwano naye nga tekyowulidde ky'oba otwala osobola okumpa endowooza yataawo mu comment section bwe nkuzaako eno ewa Nabbi omukazi yayimba mu ggwanga lya Buganda mulabiseemu Nabbi omukazi oba yawa akayimbayo katuwe kagenda munnange ng'omugenzi gaali akyaliwo n'omukazi yali mu okunyirira yenna ng'alabika bubi ndowooza munnange yali ayeeteeka oba ku ssweesu y'omusajja naye munnange okuva pasita yiga we yava mu bulamu bw'ensi eno bannange omukyala yenna yagejja omukyala yenna anyirira bannange ate bibiri mu sayidi ezeeyo Winnie Nwagi ayina kyatugamba wano ye munnange ebintu bya economy abyesamba abigaanidde ddala nga munnaye gwe wena ayagala omuyita okuyimba ebweru nga tumuteeka mu VIP ayina kyagamba wano katini katukiraba ate tweyongereyo bannange Nwagi ye atabusa ate ebintu byayogera ali serious bagenda bakusunda emmotoka nebakola bweti bannange ate ne ku nnyonyi gy'owulira nti nnyonyi nayo ŋŋende nga mbonaabona ntuuke wali bannyanyirize n'ebimuli nedda so my fellow artists akitwala kino akitwala takyagala kireke is not by force bambi mulekerawo okukkiriza economy value yammwegwa otuula wali n'abantu you mix energies kitegeera it's not bad but value ebegwa ino okutuula eri mu economy nga tebakulaba nako bakulengera eri ku stage ng'oli mpya nnyo kitegeera naye nga wagenze nabo badde mu economy nabo oyayuuya nabo olusi bakubye ebifaananyi ng'oyasamye oli oli nakukwata akafaananyi tosaana kukitegeera n'akasigaza mu kamera ye n'atwala ewaabwe ne babeera nga baseka oba oli n'akapostinga okitegeera so valiyo embe gyange ŋŋende nagyo kubanga Uganda mbonaabona ekimala eno genda nakaso katusuubire munnange Winnie Nwagi omulanga gwe yakubye ndowooza bapromota baaguwulidde era ndowooza munnaye banaakiteeka mu nkola ye agambye tagenda kubonaabona Uganda ate aboneebone n'ebweru munnange agende n'abantu ababulijjo oluusi yeebase ayasaamiridde bamukwata ekifaananyi badde waka baseke ddala bapromota mulengera ekyo ekintu kyabwenkanya munnange gwe wenna ayagala okuddamu okutwala Winnie Nwagi okuyimba munnange olina okuba nga weesibye ebbiri ate okutambula kulaba okudda kunyumya maaso wano nina ka vidiyo kakadama ng'ono ye yasitula omuddagala n'agugya Uganda n'agutwala paka Saudi Arabia munnange ate agukozese asobole okugoba madaamu we yeddiza obufumbo bannange katulabe ka vidiyo obusungu nga bungi byonna bya musajja mu trying on your only siki nerino nga lyakunaaba sanye totulimba ate totulimba tunula eno tewali muti bwe sanyu tunula eno lyosobola okunimba nti olina tunula eno lino
Byate byakadama mu lugo nga tubirekereza bwentyo nkuvuze butereevu paka wa Fifi da Queen bannange success card nga zivuze success card tuba tukyali kuza ssente ate mulowooza kati abaana tebatandise bateeka ku zi billboard bannange Fifi naye nga kino kyo kigenda kuleka ludda wa Fifi da Queen mukazi wattu olutalo mukwano wadde yalwesimbako naye agenda kufungiza ddala bannange abazadde nga bongedde okulumya kati ye Fifi da Queen agamba wobanga olina ssente ezisobola okuteeka omwana wo ku billboard mukwano tukola busosoze bonna abaana abali mu ssomero eryo bateeke ku zi billboard bannange Fifi da Queen ye ate ye munnange ye ndowooza ye ate munnange ogutali musango ate era nga si kibi bannange maaso wano waliwo ate olutalo olusituseewo lwa byabuwangwa naddiini bannange Baby Deo kye yeekoledde ku live bannange bajjajja bo bulemwa kasube nkuteereko wano ka vidiyo naye weerabireko nga ye yeewanisa abantu gayite masitaani nti ge gasinga ate ku Katonda bannange si birungi n'akamu kambateereko ka vidiyo namwe ate musolobbanga njagga mayembe ga mwago ge mwana wa Nambu Mayembe njagga pamamu Niwali toyi. Ninawe nkwata mukono eri jamu. Gajede onjaga tusisinkane mpame Mayembe ndabe kyennaaba. Muganda wange yagala bino sirwali. Njagala tusisinkane mpame Mayembe ku live nkulage nti tegalina kyegali. Njaga pamamu. Bino tiri alwali rama. Njapama Mayembe nonyanga pamemu. Ogambye otya lama. Njaga pamamu amayembe sima bajjajja mukasa muwanga njabba pamapamako mbapamemu. Nga mbafujja mama musajja ate njabaddukanira njabba Mayembe wani jajja sobola kukkiriza kuwulira bajjajja kutuuka awo lama bajjajja bagambe ko mannyoko bajjajja temunsirwalirako mba mutudde ku jjajja Deo mulira siru bajjajja muve ku Deo muve ku Baby Deo Star Music yagaana mwe mukonesa yayimba akayimba kamuka wanga yogera kiki ekyakussa mwe bajjajja muli basiru mutudde ku Baby Deo muyimbi gwa gwange yandibadde n'ennyimba ezitegeera kabanga yogera kiki ekyakussa kabanga yogera kiki ekyakussa bajjajja muli basiru nnyo mwana mumuwa muti oluyimba olumu kawanga yogera lwaki temumuwa hit ati ulira kabata musajja wono mukole ki jajja Deo simanyi tudde wani nze ngamba lama wange msoje tumusindikira Mayembe jajja Deo oli mulogo tosindikira lama wange Mayembe gasindike nja kube jembo oluyi njokukube jembo oluyi njokukube jembo oluyi ebintu byoyogerako muganda wange nga tukoze bintu nga tukoze abantu ebintu lama anti ebyo ebintu bye bibasiranya kyovola batemweyongerako mu bulamuzi lama nina TV nina ne firiji naye kwasamira kyogamba nzo bifuna namala kusamira oba nasooka saba Katonda ne jajja Deo naye abiina seba Mayembe ebigala ba TV Mayembe rama kabata Lama sebo na Mayembe ga Baby Deo gaina TV ne firiji sebo nina firiji Katonda ye yagimpa yiyo Ikakere mirundi esatu lama nkusemu bikolwa Deo njagalo labule bajjajjabo we nakuba jajja omugere tonnenya tonyigira Deo jajja omugere Deo bambi Deo gasindike lama kufule serious Deo njakuba jajja omulawo lindako njakuba jajja omulawo kale lama kufule serious lindako njokukuba jajja omulawo lama kusonyiye era gatina situka lama kusonyiye ngani gwosonyiwa njakuba muwango oluyagweri lama kusonyiye mulundi gwakubiri njokuba mukasa oluyagweri gwe kusembayo gwakusa tula njakuba bamweyana mupamire Mayembe jajja Deo tonyiga naba gago ga Mayembe gazze naba gamyansa awo a'udhu billahi minash shaitanir rajim
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نفرق الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسلام كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوذه حفظهما وهو العلي العظيم اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أي الله وجتبوا كسبوا تكينجرز amajinni أي الله وجتبوا كسبوا تكينجرز بيوكولا أي الله وجتبوا كسبوا تكينجرز amayembe أي الله وجتبوا كسبوا تكينجرز obubyo buli mu bintu ebyekwese betulabako ne betutalabako أي الله وجتبوا كسبوا تكينجرز shaitan أي الله وجتبوا كسبوا تكينجرز obubyo buli mu jajjaddewo mulungamye omuzze mukube golokofu jajjaddewo mulungamye omuzze mukube golokofu Ay Allah nkusaba omusajja ono aveemu shitani ezimutambulira kalowooza yalina amaanyi si yalina amaanyi okujjako gwe Allah alowooza ategeera nnyo tategeera okujjako gwe Allah alowooza amayembe gakola teri kikola okujjako gwe Allah alowooza alina amaanyi agasinga gwe Allah teri kisinga okujjako gwe Allah Allah gwatugamba yuhyi wa yumitu gwawo obulamu ate gwajjawo mubashira wa nadhira Allah gwa musanyusa ate gwa mutiisa Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay Allah watugamba ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim lwacha abantu tebakusinza nga Allah go wabatonda alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka mazima dala tewabenkanyankanya noba webitunde omubiri noba webitundu byawe nga bibenkana nga byenkanankana fi ayi surati ma sha'a rakabaka ay Allah mu kitonde kye wayagala wabatonda ne basamira bayina amalogo baloga babasinza bajjajja tebaliyo ya Allah gwafuga ay Allah gwatutegerera ay Allah gwatuwa obulamu ay Allah gwatuwa buli kimu kye twetaaga ay Allah komyawo jajjaddewo n'amayembe gendowooza afudde nago ay Allah waba agenzeyo gyagenze aleme kufa amayembe go gazikirire ay Allah jajjaddewo omuwo bulungi omujje mushiriki omujje kamayembe go gafasigale tumwetaaga nga mulamu ay Allah jajjaddewo yafa yadda mu bya shayitwani musiramu ladde eri obusiramu mama simanya jje ya Allah zawulira wakamala kulomba ddu ate amayembe gayise waraba bitu bwebiri
ogeze kweko kamufiriji. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي الله أمسجل لسما يمبي يا الله تساسي يا الله أي الله زمين ديزانيو يا الله zimutugoba afafe kubatu suseko. Ayi Allah yemindi obe omuka gwevugu mutuge akalire ku live kuno tumuzike kuba yononese ya Allah ganyo kuchuka. Ayi Allah omusajja anyo mindi ayi Allah mususo muze joli ayi Allah tali kisinga gwe ayi Allah mulabe bwafanana ayi Allah ni mkunywa mindi ayi Allah mulungamye jani byanywa bibite biliyo ayi Allah musajja ina mayembe ya Allah tutaso tukingiriza mayembe gasigale mu kikache. Ayi Allah nsaba kusaasira kuwonya ebizibu by'ogenda ofuna wiiki eno egenda otandika ku maanyi. Nsaba Allah nanga nnungamya